omanya ne bagamba Ruda 5 Lost Films bebagenda okutuusa Kenyanyula Dreamtown Pictures ate nabo tebakabuzeemu firimu ya 5 Lost Films ate kugambe Sally Andrew yali director ate writer nagamba ebintu ebimu byanjawulo namayanja Allen nabera ate project manager songa ati Katolo Nadi yakwasaganya ensonga z'abazannyi ate nga Bob Vibes Uganda nakola ate ku bifo bye twasanyiramu okulaka nti ate kasinema kano okalaba mu print mokalaba Dreamtown Pictures bebakola ku cha production songa ate nakiwewa Shalwa nabeera makeup artist oba kwegambe yabiula Nanyonga Gladys nakola ku bwambalo oba obuwero ate bubesala Eliabu ye yaletanga buli kimu gwe kimanya ekyalinga ku seti kale no ne tutandika tolekedde kina Uganda Vision with the incomparable nzakute kati Ruda Uwai mutaka ezane kungoye bwazuka yasanga muwala yamoleza dda kungoye naye akoleza ne kungoye kati kuwasa sebo mukulu nga we bali kuwasa abavubuka bennaku zino ejjoogo lyaki tutandise okulaba aluwaya kakati atuuse Nazaala obanga ne ku mukazi akwate ekkubo najja n'anuna muwala we maama naawe gwe ono yampadde kaki vayo jangu tugenda kola tujja tereera muli luguudo twetompoleza mbu mujja kola ogira okwambala ekisaati kya maniyunga mu abasemba jangu timu gyowagira nfu nakavubuka koliko dda musajja wattu atunange yalwala enjokyo gwenja kukuba oboloosa nakaddi wasikyasobola kumenyaamenya maama naawe Nazaala anonye muwala we eri omukoddomi oba mukamwana kisajja kyattu kyasigala Ruda nga ne bannange obwavu buno obwavu kibi neno nosobola ogamba obwavu kibi naye buba togaggawulemu egyo myaka era okaddiwa tozifunye Katonda muzibu ne bwobwevuma nga tolina na kimu kyokoze tewali na kimu kibawo ne bagamba the price of ambition tugenda kinyonyoka tusobole okitegeera kale ne tudda maka agamu waliyo omukulu omu abuusa nti oba n'emmere mu nju leero tewaliwo byankatika wafunye dda amaanyi okwogera nga naawe oyogera omanyi mu nsi bw'obanga wasa omukazi nga musoose kwetegeera kati omukulu ayagala kyakulya naye ewaka oli waddemu naawe okwefumbira kuba naawe olina emikono njogera sabo naawe sebo nkandulidde eddoboozi naawe n'olikandula nze bagambye mu mmiro mulimu ekikere mbisobola kwogera ekikwewunyisa muwala muto bino ebisimusimu bino bye munyumya n'abavubuka simanya ku WhatsApp bakuwaniriza kati esimu tugambe embuki anti bwe mbanga njogera toddamu kati mbuulira mukulu gwagaba obwa sipiika kati ngenda kwogera ddi omeze nkulaba oleesa emitunsi kisiru butamanya nnaku yammwe oli munaku temulina kye mulina nakubayamba bw'obanga ofumbiza omwana mumekinge sure nti wamwe gye bamujja ati disiko mwesobola kati omusajja yewasa omuwala naye waabwe balabika ndoosa ebintu bakakamukake ate gwe bakunsiba na busibi ggwe nakuleetera mu kutya nga ndoosa ndeese nva kumbe ndeese kikapa gwe nja kusabulaga amayuuga gwe noogeza nonkonaako jja kumanya nti abafida tebaafa musajja watu ate ab'amateeka gwe musajja mukulu nno era ojja kuneego yayefe abato nkuzaamu n'omusayi kyekiwala tekyandibadde kyameze ku nviiri ebbali ne tudde eno kakati Ruda gye tuzze baana ba buwala yenna kiwewa Shalwa ne Nassali Rebecca ag'obusaali anti nammwe munzijako remote mubeera eva ku Game TV nga mulaba ne mugaana buno bisanyo simanyi kaswenyiravu ne mukala ne mwakashewolofera ne muŋŋaana anti era obusimu nti ffe remote twasalawo tugikweke lwa nsonga tulina ogyesigalisa kaakati ye kyamanyi kimu nti jjajjawe yeeka omukulu bano jasi bamusinga businzi myaka naye nabo bato anti era emyaka bwe mangi kusinza kiba kitegeeza ndi mukulu ku ggwe
ye jjajja alaseewo no naye oli nnene anti yagenze kunona muno kale bw'okwatire kubo n'ogenda mu maka ga mukamwana wo n'ononayo muwalawo kogwe kogugaale kati ono ye yakose olugambo ono musikulu ewaka kati gwe yaloopye abanga kugambe maama wo basina kindi sengaawe ziba teziri busa mwe muli mukwasaganya mwe kayini ye muzeeyo wewaka mu abaana babasalidde embukadde nnyammwe ali ludda yagenze nona nina luddawa ate luddawa ngoloza nina ayinza kubaawo naye omukazi oyo ayinamu amagezi omukazi oyo ayinamu akategeera yadde mu kifo kyeyalibadde mukola ebintu ebyawaka ali mukumpugoba wane wakati waliwo mirimu twabadde tunako nekitulaga okugenda tunoonya engeri gyetunafunamu engeri twabadde tunoonya kasente ka pdm abasajja babadde basayininga abantu ba projekiti naye omukazi oyo kati yanemesezza tubadde atirisiko tuwe tunafunayo miliyoni naye omukazi simanyi naye muzeeyi yabadde yakedde genda mu sente za pdm naye omukazi talabiseeko ate emikono babadde beetaaga ebiri kati yavaawo n'obusungu ne tudde eno wali akonkona amaka gano agajjudde obutabanguko wali wazze ye mutaka baami omusajja wattu gwe baakedde okugyayo kisajja kyatubambi obwavu bwakireetedde obuzibu nga mugyebale yenna mugenyi Olivia ate ne musumba Ibula Bob Vibes Uganda ngyebale kambuze wali era ng'omuntu munnange nno nembeera bwe beekunyiga tobula waliwo obuze obuteebereka kwetakuuliriza kuma amaka gaguddemu nabo okuva ku makya kati omwami tasobola kyebeera kikweka okyakula kyawo kyala nno kyakutira ddala emmere waayi mugamba mutye muli mutye eno waayi tugezaako naye olowooza emmere tugirya kiki osenguse engoye zonna ozambadde ku mubiri obulidde ekibeera olowooza nno kano kavesiti jasi kasiriivulesi manya ka amulesi tamanyi na bwakanyonnyola kiki kyekitambula gamazima gendiko sibitegeera obulamu bwe bulabika bukyagaanyi kiki ate adde ndi awo ndi waka ku makya ga lwaleero nyenza ofuluma bweru ndaba mukyala munange mbadde nanti nasuzizaayo omanyi naawe omanyi ndi muntu wa kusomba nkumanyi abaavu ne mukusomba temwagala wasa kyobula bukyabatta mama omuwala taze anti kati kano akawala ke nagamba kenjagala okuwasa mama waako taze tegedde oba bategedde wa nze saategedde kuba mbadde simulagirirangawo ate simanyi oba mukasi wange atera obyewugerako amunonye nzijeko namutwala nage munnange amunzijeeko zaala kyoyo atatya buko nkugamba badde si waliyo banazaala obuko babulaba luvannyuma naye kyayagala muwala waba akyetaaga ayagala sente anti kati kyafa kimwe ayagala tulisiko muweeyo kintu kidogo nti muwala we yamukuza kati tali wiringi kulabika nti yatenze entandika omumufunamu ebyengera nga ye tannabifunamu emyaka mwali ayina kulabika nti naafumbirwa yajja simuzanyirako bintu ye kasoba ng'olina wa anti bw'oba oyinamu oli nazaala wange talina na kimu kyafaako jasi kintu kimu kumuwa byayagala then ekyo ne kiggwa mutuufu muwagala gwembadde gamazima gali nti kale laavu njina mbibokisi nnyingi naye omwagale mpulira enkuttemu nazaala alabika nyigiriza anti era bw'oba oyagala omwana w'omuntu oteekeddwa omulaga nti oli siriyasi kulaba okwange ajja zifuna zekyendaba tujja kisalire totya sente si buzibu nja kutetenkanyisa tulabe kati nga munywanyi amugumya kunswaza ne tudda labayo emyaka gye banonya kakati nno nekikwewunyisa naye bamaama tebali bulungi newaabwe wennyini naye kati kino kyekimusindikiriza okuba nti no teyandikiriza bawalabe bakuliziza mwana gwe nekkusa nekubeezaawo n'osunga n'akavubuka obuvubukaako tekalina na gaali yadde ekimamasi ako kalagawa kagira bugizi mulevu towesembereza bavubuka banyambala mununa ntuyo musajja omugagga nagamba abasajja bagagga gye bali mbusimanya bafere naawe nikumiikiriza nja kufunira kati totya bwe baba abasajja bakubuze
nze ngenda bakufunira njagala bamotoka sibayimirize nayimirira kukubo nembagani nayo kiwala kyange mama mulalamu tonzije wuwe ne kati mama badde sina musajja gwe sijo nnonya akaliwa kiri ekifulukwa awuko muzigo omuzigo gw'emitwalo 3 muzigo mama tusobola obeeramu kati emitwalo 3 goloza sente jangu tezigula na kilo ya sukali mbusimanya sente babi mukasi watu yabadde wiringe mubezimbe ne mama alabira dda nti omuvubuka talina buloka kati balina obatandikira kwesimba kakati muzeeyi abadde anoonya muwala we saagala kulya mukasi watu bambi mama okulaka nti namunone wa boyfriend amasima gali nti kyamunyigiriza ngera amasima gali nti ku myaka mwali tekiyinza butamunyigiriza aze sebankulubula mu kkubo ate bwajja bwannangira mbusimanya nina akavubuka kambala munuuna ntuyo kalina empale emu kalinga akagula eddiba ebyo ebintu taata mpulira byentamye kale wezaale gwe osemba muwala we okwagala obusajja naye mukazi gwe otubusanga omuntu yenna asobola okubeerawo emwanyi gy'olabamu omulabamu nange olumu teba ateriyo talaba mulamwa biki bye wansuubiza nga nkyali muvuka gwe ngenda mpola emboozi ebadde ku birala sijja kukkiriza ekikwa kye wanteekako naawe kimubeereko ezo famire zammwe ze simanya omwoyo gwaki byonna byonna gye batambulirako ebwo bwavu bwe wamwe sijja bukkiriza ono maama mulala nja mufunira ate ab'emmotoka babuuse namugambye ati lisiko neesimba mu kkubo nemufunira omusajja nga wa mmotoka sijja kukkiriza ebyo ebikwabya mu bitwale ewammwe kan olunaku nga lukya munange akadde nga katambula nagambye tuli ka price of ambition vigilant with the incomparable nagambye simwereza omusanvu 505283 Eric kati mutaka nga akerewa Eric tagulawo nnyo zino enju wasote ogamba otya joli otya takanya kuyingisa munju bugenze naye nga mbadde nzija kale nsigama nti mbadde sijja kati kitegeeza ofuusa wakunonako buno kiki tokyasobola mirimu sigama nti sobola mirimu sofu mbadde nzija wabula jasimba omanyi kale engeri stress ze nina weetaaga sente naye ate tuli serious naye Eric omanyi ekikusibye embwavu lwa nsonga sente ziweetaaga naye emirimu weegiri naye ate toli serious najjo nkitegeera ninge ngenda kola okakasa wano wopangisa wondagiri ne Eric emizigo gyabula wano nono mu kitundu kino wakyasinza obulungi nnyo tewalina buzibu mulimu seminti mwali bambi musajja wattu enju erimu seminti kati ye abalabira ddala enju eyo emala gyofaanana n'ebikalu by'okubona ne Eric nga ku mirimu gyekozesa n'ebikalu byotere kuba mutakusubira kujja eno kiki wapangisa sitoowa nga jasinga omanyi embeera munnange ensimbi kale ozimpa naye nga bwomanyi ali okoze ne ku sente z'okola Eric leka naawe kiraba naye omanyina nti okwesimba kuno kwetagisamu kuleka nti okwata mpola kati okateekawa kati kambuuze sente zenkukozesaawa bingi tubeerayo nonno n'ebitusumbuwa beera siri Eric saagala kozesa mukozi ng'ate ne gy'abeera kugambe si walungi mututena lwambeera musajja wattu sente omanyi ebiseera ebisinga bambi zoyinza abavubuka bano babaayo olumu ne baganda baabwe olumu be baweerera ng'ate the same time aba ayagala atatenkanya obulamu erudda mu kibuga oyo kitegeeza ojja nasooka kumundeetera mulaba kati Eric nze kyendabye kimu omuwala oyo muleete omuwala oyo neetaaga naye mulaba yinza okuba alya sente zo zabwereere njja kulaba kale totya naba muleese nja kukitunulamu bwe kinaaba kikozesa ekyomuleeta nga muleeta genda ffenna naye ombuulira oba tugenda kuddayo Eric tagulawo nnyo kateni yateekamu eyo bambi musajja wattu najjayo ebigatto bino nono bye bikyala enju yeeyo najja asibawo kati eno tebasibaawo nga baggalawo
okugalawo jasi osika busi n'oteekamu ekinyolo. N'omubbi anoonya kyabba mu nju naye ne kimubula okujja kukwatibwa obwereere. Eric Mugesi mu bintu bye yasooka osootinga akimanyi TikTok ekola yasooka sootinga simu. Ne tudde eno kati bambi bano ababiri bagezaako ate kwogerezeganya ekikwewunyisa baluganda. Ebintu byakola ebyekisiru. Ate mama akoze ati. Kakati nga bw'omanyi nti abooluganda ebiseera ebisinga bwe baba kugambe bakwatagana beenyumisa okusinziira ku mbeera bweri. N'atuuka n'aleekaanira. Maama okimanyi yagenze n'ansijja ewa boyfriend wange n'atandika okugamba mbu simanya nveeyo biki annonye. Mama anoonya ki wa? Ne bannange maama naye lwakubadde kwekasa kiki yabadde ayagala eyo. Najja mu kkubo ng'ayomba okufaako maama ali mu kunswaza buswaze. Kati mukasi wattu ekintu amusimagani nti kyo kyamulumye ekyokuba nti no yamunonyeeyo. Naye kati maama ng'asusse munnange maama talina kintu na kimu kyafaako ye mbu kyafa kimu mbu simanya ayagala ssente omuvubuka ajja mpasa kyokka ate nga bambi musajja wattu tuli awo twetetenkanya bambi Kibyakola. Simanyi oba wandize ne mutulako. Anti oba osanga ojje olabye otya gwe nojja n'oyogeramuuko naye kuba kati gwe wafumbirwa. Omwana mumuveeko. Kati atedesiko maama osobola omubuulira nanneesonyiwa. Webale kunkubirako. Bambi neya time abula ekivubuka tekirina yadde ekimu kye kisobola teekamu. Ke kaakaalo omuwala kwabira n'omuvubuka kwali. Ziba teziri busa ne zireeta tunnyontwanga njeebale. Ogamba Monica. Kati ng'abuuza Monica yoyo Yagala mukuyitirako. yagala muyite Zako ino baako. anti awo mba nkola. Ewaka waliwo akazuukulu naye kasuula ki ekisobola okatulisika okukabeezamu n'ensimbi kati tunnyontwanga Eriabu Kazimoto ng'akwata akasimbi akondooza kanaakola ebbiri ogula ki olamuza bikajjo gwe ebbiri ezo teziyita muntu tezisobola leeta esatu ezintwala mu nju bwe nkomawo njagala ebbiri ziwere 5 ne tudde eri mukasi wattu gwe balemisezza obufumbo bwe yabadde yeefumbisaamu. Anje mukwano. Ogambo otye? Obugambo obugumya omuntu okumulaga nti no laavu weeri mukwano baby sweetheart love kale kugambe kikuumirawo nnyo omuntu watulisiko ne stress ne weziba zimutta. Ndi bulungi. Munnange jasi kale gyendi Nga mbadde njala kulabako kimanyi oba kati ate abaavu mu kutwala out ez'omunju zaabwe ayagala kuddamu mulaba kyokka gwe baanonya oyagala kundaba kati batwala out z'omunju zaabwe. Kiyinza obutasoboka ssaawa zine. Ne maama atolooza nga ndaba mukadde waali Abadde ayinako waalaga. kale obudde buno tannavaawo naye alina gy'alaga. wankulindirite. Kati nkole ntya? Kunsonyiwa byonna ebyatuuka. Naye munnange nsonyiwa. Tewetaaga kwetonda. Ndina kyakoleera. Nedda tekiri ku ggwe. Tekirina buzibu. Tofaayo. N'aba agenze ngenda kuba nku. Kale kamulinde maama ataasooka agende. Then ngenda kuba ate nkutegeeza. Ngenda kuba nkubira nga nsi. Ngenda kukubirako bwe naba nsimbula. Kale. Laavu yo weeri. Wabula obusibu laavu eyimiridde ku mutendera gw'obwavu nayo nzibu. Tunnyontwanga nga bamuyita bannange tunnyo wange. Njakulema. Tunnyo. Nagendi mbeera yeeyo. Tunnyo. Ayigiyintwayo. Okakasa. Olimba. Tunnyo ayinamuko kasente y'ensonga lwaki asobola okutwetuusaako ebirungi. Kati kumbe nazaalaze. Agenda okutuuka nga Tunnyo asinika. Nze n'omukwano ngeza okuyuyirane naawe. Tunnyo mbadde ndoosa ondeteddeyo bisikuiti. Kiki? Lwaki abagenyi tobatuusa mu nju? Gwe tomulaba ggwerera? Kasana akajja n'akumuggwereza. Bambi musajja wattu wuuyo omulaba atandise oyiika embugubugu. Muleete. Mutwaleko mpole bambi abagenyi mubatuuse waka. Gwe.
Kakango obadde ozongolaga owa gwe kavubuka gwe nagamba naaba sinna kutwala mwana mugimu kusoosa mwana mugimu kutwala pika ate ekirala nagamba dda weesonyiwa omwana wa naye towulira kakati n'okatulyako nakalinga akabula otulo ono maama avuma kemolamolako gwe mbukalinga akabula otulo yakusiba gwe mu nnyanja olaba ebyo byotunula nga atagenderedde olinga omwokera emmese ojja kuntegeera nyiramanyira abaana baabo ebyo bye mujja nga musunga gwe kitakenira obugulu bwe deja deno kalabe nulyako n'obugelu obugulu kategula butegule kalinga enkwali ono avuma ate gwe nja omusajja gwawala bwoba onoonyera basajja n'osungiramu oba otunyontwanga yenna atunulanga omwokera emmese oli wano osunga naye gwe abo abasajja bagwereranga ice ondaba tugumidde obwavu buno bonna bonna nga nsubiramu mwe maama abaana bagenda bamusala obwavu busikiriza bwavu munnange ebiseera ebisinga omulabika okuleka nti noofuna ku basajja bagagga abaana balina kuba nti no basomeddeko mu masomero amagagga gwereega ekyo ekitoningisa njakikuba nkiwolongoze kiringa ekyakitaawo abayono omuntu wange gani netudda eri laavu gye battira owai omuntu osi mubi lwaki toyogerako oko ne mami wakiri ebintu ne mubikwata mpolampola kakati ng'abagesaako muwa amagezi lwaki ati risiko temugesaako okukakanya ensonga zino noyogerako oko ne nnyoko naye mwemungamba okwogera ne maama mumulowooza mukazi mwawe oli maama enjogera yafa maama takyayogera aboggula era ne boogesaako okuleka nti nooleeta eyo ensonga tagikkiriza munnange ngezizaako enfunda esiwera olina kukola oba nange sigamba nti oba njagala sigamba nti kale nange sikwagala nange njagala kale ojja ompase naye nkimanyi sente teziriwo naye ate maama naye yennyini takkiriza mwagala tandika bufumbo mwagala kola ki temulina kyemulya mulamuzambwa mugireeta ekole ki ekoze nkujjayo mu mbeera enzibu naye kale kasooke nkutuuseeko awo kati musajja wattu abaavu katonda nga abawa emikisa ebyonna ng'ayisaawo omuntu kibigula nno ajawa tagisooka kubanga ng'akomawo naye nga boosi wayina bwatunulidde omukyala gwalina anti ndoosa omulabi ndeka mbadde ndowoozamu tugenda bikola omanyi kale mbadde wano nga nkubamuko pulaani netaaga sente simanyi niyerindako lwaki tononayo ebintu biri naye kati nze abadde ateesa bibadde byakunonayo wiiki ejja lwaki toddira atulisiko n'okwata ekkubo n'ogenda noonona ebintu biri bye twali twasuubula kubanga bijja kwetaagisaako omuntu netudde gwe kano gwe jangu biki byogambye maama biki lwaki onkolako olugambo bakasasudde sente ne kali wano kadde kati nono akimanyi nti kutunyontwanga buli wajja asasulayo sente ko gwe kogaale ze toddamu kungaalira agamu famire yonna omanyi ddamu terimbwa ezaala mpunu ebivume ewaka byovuma abaana bye bakula nabyo kati n'abaana baakula bamanyi maama ki kyayogera nabo kibaddiisa bannaabwe nkoyo akamanyiro netudde eno eno famire tekwataganangako naye osusse okuyomba nyomba ki saagala byakunyombesa nze wampasa buwasa nange nabayamba buyambi okukkiriza gwe kisajja gwe bakunsiimira busiimizi oli awo wenna bw'ojja bweŋŋamba kino amazima gali nti wankeeta ate sirina gye ndaga buli kadde buli lwojja gwe toteesangako toyogerangako bulungi gwe kintu bwe buno obubizi bwe baguza abantu b'okukyalo ne babatwalira mu kutira nga tasosa gwe kisajja gwe nakoowa n'ekyo ekiwalaata ate gwe
ebyo gwe yabirisa maama ene bali ne bansindikirisa n'ensejja eno te nino mwakimanyi nti ndi wano okujjaku maama ye yankaka nkuba bakuwana neno nokuwasa abakazi abaddugavu ono najja kunjokera mu kyokero ono netudde eno kati ewaka balinawo kali lugamba ate bonna bamumanyi maama ajja ate okumanya ewa Eric kati nayegadde okumanya kubanga maama tamanyi waka wa Eric kati yategeddeyo ate nga nagendayo naawe ate okumanya ewa Eric kyenjagala omumanya tekoogera ngera kakali lugambo maama atukate okumanya ewa Eric nkubuusa maama jajja ate okumanya wa Eric gwe kano tukiriziganyiza wano mu ntandikwa nga nkubuuza ne nkugamba njagala ombuulira amazima saagala onnimbe nakugambye saagala bino by'olimbisa ngamba amazima kulamatu otegeeza ki kati oba njogere ntya nagambye ye Nassali Rebecca ate kugambe yali mu kapinki ye Nanyonga Gladys ag'obusaale totunula wansi weebuza gwe nkubuusa nkali lugambo kizibu nnyo kyakwogera enzida bbiri ekirala aba akuddamu nabikolwa nze nange oba nkyogere ntya kale olaba kinnuma kiri ludda luno kale jjajja yali agenda kunku anti jjajja yali akutta omuggo kati kale mukwagala okwewonya emiggo ng'okola ki okimanyi kanagwe gwe olina obugambo kati olwedde lwe yakola tiyeetaaga kimujjukiza wano kanagwe bulijjo gwe ŋŋenda nawe oba ne buli kadde tubadde nga tugenda ffenna newe mba nina kyenfunyeyo ne tukigabana geera kati nga nduusa nti olimuuko ku magezi amagezi mwegali ambuuza naye jjajja kale eŋŋaana jjajja bwe yambuusa neŋŋamba nti ye mukulu kati nga nina omugamba ye ng'omuntu omukulu tiri wala kigwokaaba ennyo nga naye akuwa ebyo mbusebo mbu naye bw'akaaba nga jjajja amuwa ebyokulya ate jjajja ye muntu anti jjajja nga bwe gambye nti ye ate mukadde anti ye kati aŋŋamba ndi muntu mukulu kati naye yennyini aŋŋamba mbu bwe nsinga mulimba ate nga ye muntu mukulu kati mba nimbye muntu mukulu ate mwe muli baana bato gwe kanno kino kyakulungula ennaku bbiri oluvannyuma lw'ebyo byonna tata ŋŋendako wano eno mukasi wattu nga bw'omumanyi nti tava wa boyfriend nina gwe ŋŋenda okusinga anti nina gwe ŋŋenda olaba kale ate ate ngambe ki musayi ye nno ne waka ali free nga bw'omanyi nti abasajja ebiseera ebisinga ffe tetutera nnyo kwesiba ku kintu lwaki kulw'ensonga naffe tuba tumanyi omusajja yenna yina ebiseera ebisinga aba yeetaaga omukazi naye jesi embeera egaana bugaanyi byaliwo mama byeyawo netudde eno waliwo gwe beetondera tunnyontwanga nti nagizanyiwa ate nga lwaki sikusonyiwa oyo yantiisa ano nno kyembadde njagala okugamba kati kyembadde njagala anti enviiri njagala siba totya sente zijja mbw'alina muganda waali e Dubai gwaliikiriza aba ali wano naye gwe kantu gwe ate munange bano baba neggwiso maama nina muganda wange ali ebweru ŋŋenda kukuwa sente muwalawo twala eri gwe ava Dubai olinga baganda bo bonna be basiba mbusimanya mbu olina muganda wowe Dubai nga tobofaanana kati oba yabalabirawa sente zijja nkimanyiza oyagala okakasa njogera mazima kakasa ebigambo byojo maama taliiko oba ofaanana otya kati nga kazimoto tunnyontwanga amusuubiza singa zijja naye nimbye oba nazijjawa naye yennyini yasigala yeefumiitiriza wamukubidde simu yagambye ati kaakati netudde eno mukasi wattu abadde anoonya boyfriend yakutteko n'agendayo wabula teyasobodde mulaba nze kati onaagamba nti oli bwe yamugamba ono ye yamutuma tyakulimba nze mutuma oba obulimba sibulabangako kutuna nenkusaasira era
ne ku luli olunaku lwe nakulaba nawulira ennaku ng'enkutte gy'oli omuwala nga gwe omulungi bw'otyo yatukula wenna. Kati yakulesa nga mugenda kweyagalako bweyagazi. Kati kambuuse byakweyagala oba jasi birimuko embaga? Mugenda kweyagala bweyagazi. Jasi kati osobola okubeera n'omuntu ebya jasi. Kati gwe tomanyi ki kyoyagala? Tumako kyekisooka. Oli Eric nze namutumye ddi. Mwagala agende ku mirimu akole? Obadde nange munoonya agenda ku mirimu. Naye nga jjukira ye mwennyini ye yamutuma. Ye yamugamba nti weetaaga ogenda onuneyo emaali. Njagala olabe emikwano egimu gye tuwangaala nagyo. Ebiseera ebisinga buli lw'oba n'omukazi ng'okimanyi tolina ssente ng'ate mukazi wo mulungi. Making sure nti mikwano gyo gyonna egikwetoolodde egikusinga ku ssente ogikweka mukazi wo. Muteriiko. Eric sinnamutuma. Nze ntume Eric mutume ki? Ntuma abanaku. Nze sisobola. Kati oba osanga kati oyinza osanga ina loogi gye yapangisiza bali eyo basula ne kamaama. Ng'akookera ng'akonjera. Olw'okuba yalaba ekiwala kino ng'embitigula gy'ebitugula kimugwana. Kati mugenda kweyiya pa. Kati ine naawe lekera ogamba nti mukyayiya. Nkimanyi nti musajja wattu akola nnyo nedda ku lusi kola. Eric muwa ssente ne Eric ssente azimalira amakazi ge ataziwa. Ne kati kale oba yalaze wasimanyi. Gw'ataabulidde nti ngenda kudda. Naye era omuntu era n'atagamba nti ngenda kudda luno. Ekyobutambulira nti kale ekyobutaŋŋamba nti tagenda kukomawo bweruti tekirina busibu n'essimu. Abalungi nga mulina okugamba nti ono nedda. Ne temugaanako gwe tolaba nti ekivubuka kyeyiiya. Ng'akonjera. Lumya omutwe. Abo oba tova ku panado basina kindi dayinapa ze zikusiba mu nsawo. Abo abavubuka bayaaye balumya emitwe wano na wali. Kati yaddeeka. Omanyi mugesi ewaka ino omukasi naye kikunyisa ino omulago ayagala ovaawa gye mbyagadde gwe ebyo biddamu ani tonkwatako igwe nva kunoonya bavubuka batondeke gwe okusajja okukulu obukopi ebbanga lyemaze muwase emyaka gyammwe ntunuulira nyina bitutwa. Kaakati omuntu bw'aba akukwana weebuusemu ye gyewa gy'ava. Ayina omukasi waka naye yennyini tamusaamu yadde gwenja kukuba. N'agamba kisajja gwogwo ogwala anja guyisaamu ekikuta kya ffene. Kati oba otuuse ku ekyo twawule amulangidde ekiwalaata. Munnange nali mmanyi nti omusana gukwaseeko nnyo amagezi gaabula naye okyalinamu. Oyinza ogoba omuntu nga bulijjo kyalinze. Kaakuba gudiikudde ne kamanya nti ataawe kayino yita. Era kasima nnyo oli kye yali akasabye. Tuvadde mu nnyumba z'Abaganda bo nze nga mpulira nkooye. Kaakati omwami gwe yafumbirwa kitange oba baganda. Omwami ali mu maka g'Abaganda be. Kale muzigo baamuwaako ogumu n'ekisenge kimu. Omusajja omukulu n'obeera w'Abaganda. Naye naawe leka kwegya emyaka gy'okuziridde tozimba ngayo yadde akayumba. Kati kamulema mu kivubuka mu bukadde anaakafuna. Abantu bakola. Gino emyaka gyagaggawala gino gy'olaba. Muze yakyaguma. Bw'akyanoonya sente za PDM azisibiddeko. Enkala. Kiki? Nkukooye. Genda. Naba nakuzaalamu dda abaana. Genda. Nange nakoowa. N'abaana bugubugu gw'ogamba yaluwa. Naye kati gwe okugamba abaana mbu simanya bapakuka. Kooye. Nkukooye. Omusajja gwe oli lumbe lwennyini. Ddaba alangira olumbe. Kyokka naye amaze maka. Emyaka egitaka wansi wa 3. Afumba kati ziba teziri busa. Nga kiwala kyabwe. Maama yali yakifumbiza. Tuchamuka. Why? Mama atabuusa mangu kuba kimanyi. Lwaki okomyewo? Mugyebale. Tuli naawe gyebale. Mutawaana ki? Kiki? Nze maama nvuddeyo mu bufumbo. Buli tebukyali bufumbo kati kifuuse kira mpulira nk'oyo ofumbo Kiki? Nsonga kijo? Nsooka ompe ensonga 5 nga zisukka ku ezo kwegamiza osobola otuwa. Okirabye? Nakigamba. Olaba kye nagamba? Mukasi gwo kirabye? Twangamba ki? Obusibu bwo bwa ssente. Nakugamba ndi butuufu omwana gwe omwagalira mu kuba agunda alina ssente. Kati
olowooza akatayi kasaze abaana benda kuso tebagagumiikiriza alina okugumikiriza nze nagumikiriza obwavu bwo kati mama agumikiriza obwavu bwa kitaawe bw'omwana gwe ojja kuddayo mpoziko nga sinze nakatudde ojja kudda mbufumbo omusajja abadde nga atuwa kino nakiri kali muliwo abasajja abamu nga bo basobola olabirira bannazaala baabwe naye nga bakasi baabwe tebasobola kazi yenna agumikiriza oddeewo abalo ojja kuddayo okirabye wama totya gumiikiriza wanewakawe jobera tojja kubeerawo guno muzigo naye kitaawe ali muzigo gy'abaganda bo tojja sijja bikkiriza maama alumye ejjiiko ne tudda eri omusajja omukulu bamuyita Katolonadi ag'obusaale kati ng'akwata kasimu nga gy'asobola okulugumya omukyala yanobye naye nga ye mwennyini yabadde takyamwagala lwa nsonga alina ati ddene lyeyalabye kumbe yeerabidde nti anti bali baluganda ejjebaleko owaaye ggwe gy'otuusaako engalo lwaki tojjaako nze abadde agambe wange wakusira singa ojja emboosi neekwajja olabye otya kale tugenda sigamba nti binene tugenda nyumyanyumyamuko teri buzibu bwonna bwonna totya ne wange teri poliisi gwe jangu nja kuwa transport akuzayo ne bonaayagala kakadde nja kakuwa omanye omusajja ng'akwana omukazi agezaako okulaka nti naamusikiriza mu buli mbeera n'akakadde n'obukadde obutaano asobola obukwata bw'aba asirina amangu ddala singa oba wiringa okugamba omwagala totya kale nkulinze ate nga nsegula kigere wendi nagambye ku 0750 52 8329 kati omukyala yajja kati nze abadde agamba yensonga era luli era gye nalingesako okukatiriza lwaki weesiba akavubuka akatalinaamu yadde ekikumi nze wendi nze amazima gali nti kale maama we yansibalira ekkolobe naye gwe gwe nali nsonzeemu nangamba mbw akuseera nampooli kale nange neŋŋuma nti yali muddugavu naye nga ndaba kisobola ofumba anti kati ate obusimu njagala Eric labayo empewo z'obwavu kiki sooka wekanya kati baba bali wano Eric tokomye ku bwenzi obadde eyongoli Eric obadde mbwensi ng'oli n'obukazi tofunye nansoni kukuswa naye sebo oba ani akusigiridde nagamba nti nasse wano mbusebo kati ombuusa biki ebigenda maaso wano sebo wangamba nti nono tomutu gwe tewaŋŋamba nti ono tomutu gwe naawe bba kale ndimuuko baluzamyazi omanyi nkuze omusana gwanjokya mu mutwe neneerabira gwe naawe kyekyo nagambye omusajja oteekeddwa omugumira omusajja abadde alina naye gwe sakubira simu nekugamba nti no ngenso wabweru kulaka nti nonona bintu byoyo kati muli mbadde nebuusa ebyuma biggwa byokya tujalinda ekitundu ekinaaba ekyokubiri kano kubwe kati bwe kagenze awo wennyini wetujja okuva akumata kumira mpera nagambye ku 0750 52 83 29 5 Rose Films UG ku YouTube page ate kosobola okugenda noleka nti ate otufuna bulambalamba